Hakimu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wekibanga kituufu erinnya hakimu nga lyeriri ery'obuzaale nga tewalyeteekako bweteesi omanyi bisiraani mmwe mugenda ne mwetuuma amanya g'abasiraamu naye nga temuli basiraamu okuvumiriza eddiini yaffe mu mwezi gwa Ramadhaani guno bw'oba ng'oli hakimu nga kituufu oli hakimu liye embiziyo tosiiba enjala kulumira bwereere ye kati oyinza okusiiba kisiraani gwe okutulugunya Bannayuganda niweteekako obukookolo hakimu n'otandika okutulugunya Bannayuganda n'otandika okukuba abaana abaagala enkyukakyuka kyogamba nti mwe muli bulungi oli bulungi famire yonna yonna eri bulungi hakimu kuyisa emirundi emeka wallahi billahi tallahi sisobola kubanga nze ali mu byokwerinda ate nenvaayo ekyo kibeera tekisoboka okusinziira ku protocol za security bibeera tebikwatagana so yensonga lwaki ndi maaso gammwe kwongera obbawanjagira nammwe bennyini abali mu security abakulu omwogezi wa poliisi oveeyo tegeeza abantu omukulu afande Christopher Damulira manye obubaka buno kolaki obuwulira kubanga bakuntaddeko nti nkolera ggwe oveeyo at least okiriyalinga ensonga eno naye omuntu gwe ninako akakuku nga si oyinza okwesanga nga talina byabufuzi ayinza okukozesa akakisa kano n'agenda nkola ekikyakati wange nze siddamu ebyo bisitoole owulidde ttaano nesiddamu ebyo bisitoole okibuliriza byagende mu maaso n'ebisitoole by'ebboyi ye yannyonnyodde bye yannyonnyodde piriyodi katulinde ebitongole ebyokwerinda okibuliriza nze sibina budde obw'omwana sigenda kuddamu ebyo bya kontenti kyonna ekibeera kyetaagisa okwongera okutegeeza abantu nze sifaayo n'ebifaananyi byange mubiteekayo ne mutegeeza abantu nti abantu abali mu kunkalakata bafuutu sooja abandi obukiika wano mu ggwanga Uganda n'emitala w'amayanja nti omuntu gwe baliko sinza omutuufu singa ndi mu byakwerinda nandibadde leero siri mu kamera kubanga protocol za security buli omu azimanyi kale tweyanzizza nnyo tweyanzeege gwe n'atulaba kwemboozi mu UG bwe bali kutulaba yonna gy'osinziira nze Geoffrey Mayanja kwemboozi mu UG tukwebaza olw'emirimu gy'okola yonna gy'owangaalira mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo naffe mwe tuli mpolampola tugezaako kuba nga tukwasaganya wano na wali olunaku olwaleero nzize n'omwami gw'otudde naye ku set tuzze tuwayeemuko ku mboozi ku bigenda mu maaso nkakasa nti nno oba oli awo ekifaananyi ky'abamu muyinza okuba nga mukimanyiiko nga mukirabyeko ku mutimbagano gya social media nawalala yonna naye azze twogere tumanye ekituufu olunaku olwaleero okuva mu ddoboozi lyekennyini nga yeeyogeredde tulabe nsanyusa okukulaba muganda wange nange nesimye nnyo kubanga ndabiseeko eri Bannayuganda sookera ddala tubeebaza olw'emirimu gye mukola mwebale nnyo mwebalire ddala butereevu nze Munnaluweero Hakimu wa bodaboda Kigatto Munnaluweero Hakimu owa bodaboda Kigatto omusajja muvuzi wa bodaboda ku ekyo neewaayo nengatirako okulima kugezaako okugaziya mu byenfuna era obulamu nengezaako butambula bwenkyo mpolampola ekibuga kino nakiyingira mu mwaka gwa 2012 nenyingira Kampala twasula no kukuba okumala ebbanga wabweru awo ku mbalaza twasulawo okumala ebbanga olw'embeera tujja nga tulinnya mpolampola paka bwe neeyiyanga omuntu nenfunayo ka bodaboda jakutugerako ku ddoboozi nentandika okuvuga bodaboda bwentyo mpolampola nengezaako gattagatta mu kibuga Kampala muno nange nenvaayo ng'omuntu ntutumuse nnyo oluvannyuma lw'okuba nga nkuba amasimu ku leediyo ne TV nga era abantu batera nnyo okumpulira nangezaako okubaako emiramwa gyenteesaako egy'enjawulo egibeera ku TV ne ku leediyo era abasinga erinnya erya Munnaluweero Hakimu wa bodaboda Kigatto sipya mu matu gaabwe waliyo abampulira obuwulizi nga tebandabangako ne wabaayo abammanyi ng'era bandabako fizikale olunaku olwaleero era nyongera okutegeeza Bannayuganda nti ebifaananyi bye mulaba bitambula ku social media ne ku mikutu emirala egy'enjawulo TikTok, Facebook, Twitter n'okweyongerayo bwe baagasse ne bateeka wamu ne bannaffe abali mu bitongole by'okwerinda abajaati kyekifaananyi kye baatemyemu eri wa bodaboda ng'ayambadde jaketi ya bbulaaka yenze ssebo yeggwe olowooza lwaki abantu baakugase ekifaananyi kyo baakifunye batya kubanga
tugambe emirimu gyokola okuba amasimu amasimu gano because waliwo abakubi b'amasimu nga buli omu akola mirimu gyanjawulo eri abakuba amasimu nga bawana bayimbi eri abakuba amasimu nga boogera ku byabufuzi eri abakuba amasimu nga boogera ku nsonga eza bulijjo okuteesa ku nsonga eza bulijjo ng'ebbaluwa za mulongo n'ebirala ebifaanako ng'ebyo gwe mu kiti ekyo gwawa mu kukubako amasimu era nga bw'obimenyemenye byonna kategori zonna zigwamu tukuba amasimu lumu okuwaana ku bayimbi bw'abayimbi oluyimba nga lulungi era amasimu ago gegakera ku makya ne gangata ne Alien Skin ne gakugatta ku Alien Skin kubanga era nalabye ekifaananyi awo ng'oli ku Fangoni mukwatagana mutana Alien Skin ampulira kubanga twaliko naye nga tulina gurupu emu mwe tuli ojja kutungira ku ddoboozi twaliko naye ne tubeerako mu gurupu emu mwe tuli era gurupu eyo nze yagimugattamu nga akyali w'amaanyi nga tanabafuuka w'amaanyi nga akyali mirimo gye agira bw'ati bw'akanika bwafuuwe langi w'emmotoka bodaboda bwe zityo awo ng'akyali awo ategeezaako nti Hakimu natadde oluyimba nimba nalutadde nti aŋŋamba luwulirize nduwuliriza era oluvannyuma ludduwuliriza ngoma tojja gitambuza basajja ab'oku Kidomba lina abasobola okubanga batuyambako engoma ne tukola ki ne tugyongerayo era ne tugenda tubaako gye twatandikira ku leediyo emu bwe tutyo mpola mpola tugenda nga tukuba amaviiri mugire bannaawe mugire leero tetwagala kyaza baapukamingi nti amugire sajja ne bagira tutandika bwe tutyo twagenda okulaba ng'omusajja abagenda ne tukuba amaviivi bwe tuti nti balo tuyamba omusajja ono muyiseyo nga nange bwe nnyiga bwe nti akasimu nti omusajja ajja ali mu kkuba endonga y'amaanyi mugiwulirize ng'omusajja ali mu kkuba oluyimba bwe luti luteekeyo dijje olukubira abantu buyisaamu akasimu nti nedda nkubira akayimba kano bwakyala nti nange awo omusajja engoma twagiwulidde amaanyi mangi awo ne tutandikira awo bwe tutyo mpola mpola wagenda okulaba omusajja twagenda okufukaamirira okkuba endongo agenda okuyisaamu akasimu nti Hakimu abasajja bampise egundi aŋŋamba kati ate abatandikira mufukamira ate kati bwe tufunye omuntu ayita ate nti ago gabeera masavu endongo gye tutandikira kati eyo gye tuva okubanga twegatta na Alien Skin okubanga tuli bomu bwe tuti enkolagana yammwe eyo gyeva ebifaananyi bino ebyalabise ku mutimbagano ng'oli ne Alien Skin kutogadde tutandikire mujja mutya okubyekuba era mwe mwabyekubya ddi ebifaananyi ebyo byalabise ku mutimbagano ng'oli ne Alien Skin okusookera ddala twali ku Fangoni ewuwo ewabeera Alien Skin agenda nsanga waliwo olunaku olumu ebikonde byali erugogaawo kati amala okuyimba ng'ali mu mmotoka ye eri emitayimbwa egyo gyabeerangamu naŋŋamba nti Hakimu kuba bwe yamala okuyimba mu kufuluma abantu ne bamwekuŋŋaanirako nga bangi mbeera nkyapaakinze omusajja wa Alien Skin kubanga abantu waliwo vidiyo gyetwasooka okukolako naye ey'emabega kati abantu ne bongera okutegeera nti musajja wange kaakati bagenda okugamba Hakimu oli wano musajja wuli Alien Skin ali mu kutema afuluma nenvaayo ku piiki we nali mpaakinze ne ŋŋenda waali mu kugenda waali ne mubongako kati engeri gye nali nyambadde element teyantegeera kati nennemerawo ku mmotoka nambuuza nti Hakimu nambuuza nti musajja kiki ombonzeeko naye ndaba wano tovaawo kati nenzijako element nandaba mukundaba n'agamba Hakimu bulijjo okyaliyo nti egyendi mpola mpola naŋŋamba nti kiki kati namugamba nti nkyaliko ku mirimu gyange ejazzugu kuno nkyaliko ku bodaboda bwe nti mpola mpola bwe ngatirako enkumbi yange naŋŋamba ojja funayo akadde oyiteko ku kitebe newe nali simanyiiyo nandagirira nentuukayo mu kutuuka namusanga agenda kuyimba ku Freedom City bwe namusanga ku Freedom City musheri nedda seeyo yali agenda just kuyimbawo ko buyimbi nga biri biwedde ebyo byonna byamabega olwomwaka ki omwaka oguwedde ogwo 2024 biri byonna ebyemabega tubivuddeko kati wano juzi awo nga amaze okugiraagira bw'ati Mungu amugguliddewo asambye akajji nentuukawo naŋŋamba naye ojja kunsaasira ndi mu bwangu enda kuyimba kyenva mugamba sobola ofunamu wano akafaananyi netufuna tekayina kafaananyi tufuna ka vidiyo netukola ka vidiyo awo kamangu twamala okukola ka vidiyo n'atema n'ayimba naŋŋamba ojja funa akadde okome wano ku Sande
ebisigadde tujja kukola ki tujja kubiraba tujja kubyogerako kati video eyo gye twakola nenjikwata nenjiteeka ku TikTok era n'omukulu yagendayo n'agiraikinga n'agikomentingako nenteekayo video netambula bandongoye nange ndi mirimu gyange gya boda boda akuba ndongoye nange ndi mirimu gyange gya boda boda era okuva video twagiteekayo paka leero tandabangako temuddanga mukusinkana nebyogamba nti ojja kukomawo tulabe ebikiddako okuva twateekayo video nakomawo ku Sunday nakomawo ku Sunday gye yampa netulabagana netwakube twayogera ebyo twamala obyogera netwawukana kati okuva lwe twayawukana paka leero tandabangako era bw'ogenda n'olaba video eyo ennaku ze yateekerebwayo paka kati alien takolanga ki takulabangako tandabangako kaakati ebifaananyi bye baataddeyo babitemye mu video eyo gye nakolanga ndi ne alien naye mu kubiteekayo okusinziira ku bantu banyiganga bagamba nti kituufu omuntu ono be bamu kubatulugunya abantu kubanga bo bakwotinga nti omuntu abaduumira ye alien kubanga ye mukama waabwe nti yaduumira baliwa baana kati tiimu nga bwe bagimenyemenya abaana bombe batadde ku social media be bagamba abaana ba ghetto be bayambaza uniform za jati mbu alien yakola ki mbu yabaduumira naye kati njagalayo omuntu omu asobola okuleeta vidiyo zange nga ndi oba ne Ibula oba Julio oba tiimu yonna ebeera ku Fangoni nga mu vidiyo omwo nkola ki nga mwoli mwendi nze alien nga nze tumanyiganye nga abantu so litova oligamba nti ate kubanga ebintu bibagweteka naye yavuddeyo n'abyogerako n'agamba ebintu bino bampayiza si biki si bituufu ebintu bino bibangwetekako so ebintu ebyo okuva lwe byazze olunaku lwabadde lunaku lwakubiri lunaku olwo olwokubiri zaali ssaawa 4:30 ez'okumakya mbeera ndi awo nsooka nfuna amasimu mu ddakiika nti nnyo wano ag'Uganda ng'amasimu 40 olwo tonaba kubimanya nti byabaddewo nga sinaba kumanya kiri ku social media nenfuna amasimu ga kumukumu nga 40 zimala okugweza Uganda ngenda okulaba essimu zijja nga ziva ebweru nebuuza nti kiki nga essimu zino eza Uganda ezikubirwa n'ezebweru nga zonna z'abantu bo abakumanyi nga temuli namba yadde nejo era essimu ezo nakuteeka essimu mu kusooka yabaddeemu oli nankubira essimu naŋŋamba nti boda oliwa ne mugamba mwendi mu kibuga naŋŋamba mbadde njagala ogende Mulungu onfunire ekyennyanja ekyo kireete emunyonyo ne mugamba nti nze gw'otatumangako lwaki ontuma essimu n'agijjako kati amasimu ago bwe gamaze okujja nagenza okukebera ku WhatsApp yange kubanze data wange tavaako nga waliwo ekifaananyi kibanteereddeko nalabye ekifaananyi bwe nti nenscrollinga nga omuntu akisindise mu manyi ekifaananyi nenkikoonamu nenkikebera ngenda okusanga ng'ekifaananyi bakiwandiiseeko obubaka nti ono omwami ye Hakimu owa boda boda era ne banteekako erinnya eddala mbu nze Kigozi akolagana n'ekitongole kya Jati era nkolera Afande Damulira Christopher wansi ne bateekako nti eno ye namba ye y'essimu omwami ono mukubireko bankubidde amasimu gavuze amasimu baagakubye era oluvannyuma lw'okukuba amasimu ago kubanga bwe nalabyo ekifaananyi nazzeemu nenkwatako essimu ezimu essimu mu kuzikwata ng'oli akubira n'agamba ssebo tukutegedde yemmwe abali mu kakundi ka Jati abakuba abantu emiggo abatulugunya abantu yemmwe ababonyaabonya bannayuganda naye enamba tugifunye gy'obeera tutegeddeyo era tugenda kukyalirako tulindirire ebintu ebyo tebyakomye mu masimu gokka ne bansindikira n'amaloboozi voice notes oyinza okuzituzannyirako ne bazinteerako ng'era bantegeeza nti era essaawa yonna bali mu kkubo bajja okubanga bankyalirako
abantu bano nga bakugamba nti bebaani aba tebampadde mannya gaabwe n'okujjako omuntu okubira obukubiza essimu n'akubuuza nti ono mwami Akimu nti ye nti aha ebintu byokola byonna tubitegedde famire yo tumaze ogitegeera ebikukwatako byonna tubimanyi ne gy'osula tumanyiiyo era essaawa yonna tugenda kubanga tukukyalirako obeere nga naawe osasulira eri ekyo ky'otuusa ku bannayuganda naye nga nze musajja wattu gwe batambuza ku mitimbagano sirina kyemmanyi sirina kyemmanyi ebintu ebyo ebitambula ku mitimbagano bansibako matugambuzi kubanga bandiise ngo naye nga si biki nga si bituufu okitegeera so amaloboozi gaabwe nsobola okuteerako wano ku maloboozi n'owulira nga banoonya ku maloboozi embeera bwetyo onali ofunyeyo tusobola tuzanye eryo Sebo Akimu gwagenda atta abantu olowooza ogenda genda ne Museveni mukulu namba twagifunye location zonna twazifunye okitegeera twafunye byonna nebikukwatako okulaba nti Museveni waba agenda naye waba oba tugenze naye kyonna kyonna ekika kyo tugenda kimalawo gegagamu ku maloboozi omuntu n'akusindikira eddoboozi n'agamba nti gy'obeera twategeddeyo ebikwatako byonna tubimanyi tugenda kubanga ekika kyo tukimalawo omuntu ayinza okuba nga awuliriza oba nga atulaba eyo gy'ali ebintu bino osobola obitwala ng'ebyokusaaga abantu bano obaddamu owamuzeemu otya abantu bano sirina bye nsobola kubaddamu kubanga bo bagamba ekintu kimu tolina ky'otunnyonnyola amazima twakoze eki twagategedde kubanga ebintu bino okutandika okutambula positi eno nga baginsindikidde balaga nti yavudde ku Facebook y'omukulu n'owa mutwe Futu Soja ali kuki n'owa mutwe ali ku mutimbagano okwo ali muno mu Uganda oba ali bweru ali mu Uganda n'owa mutwe n'omukulu omwe Lumbuye atali mu ggwanga bwe batandise okutambuza ki ebintu bino era Lumbuye nga kaatiriza nnyo nga bwamanye nnyo kirabo era n'ategeeza mbu amannya ge bantaddeko geggo kitegeera era ne balaga nti nga bwe nvuga boda ekituufu n'ennamba y'essimu yange eri ku mutimbagano gye bataddeyo naye nze nga nze Munnayuganda ensonga lwaki ndi wano nyina ensonga zange ziringa 3 ebintu bino biyinza otandika ng'ebyokutiisatiisa ng'olowooza oli akutiisatiisa butiisatiisa era n'obaako omuntu omu gw'otegeeza kati nga bwe nasobodde okuddukirako ku poliisi ne reportinga nti bannange nfuna amasimu agantiisatiisa era ne mbategeeza ne bakitegeera ne baŋŋamba ensonga bagenda kubanga bakola ki bagirondoola nga bw'omanya ebintu bya security ebya poliisi bitambulira mu protocol tosobola bagamba nti amuyimuka tugenda tukwata omusajja katukole ki katumunoonyerezeeko ensonga ne baŋŋamba bazitambulirako bazigoberera so kati ate nze sobola kuva kusirika busirisi ng'obulamu bwange buli mu matigga nsaba ebitongole ebyokwerinda biveeyo at least bitegeeze eggwanga nti omuntu gwe mulaba Akimu wa boda atambula ku mitimbagano musajja wattu yavugira boda ye naye talina kakwate na security ya Uganda. Ekyokubiri, olukiiko olw'okuntikko olutwala NUP okutandikira ku mukulu principal okudda ku Secretary General Lewis Lubongoya omwogezi w'ekibiina Waiswa Mufumbiro, muveeyo mutegeeza abantu abali ku mutimbagano abo kubanga abasinga okunumba bafuutu soja baveeyo babategeeze nti nedda omuntu ono gwe muteekayo omuntu mukyamu kubanga nze ndi omu ku bannayuganda abawansi era nyigirizibwa wamu n'abantu ebintu ebiruma abantu bye binnuma sinze nti ndi awo ndi muntu wa waggulu ebiruma abantu bye binnuma kati gwe bwokeera ku makya n'ogamba nti mwe muli bulungi naye nga ndi omu ku abo n'abo abanyigirizibwa kibeera si kituufu. So nsaba olukiiko olwa waggulu olw'okuntikko baveeyo ensonga eno bagitereeze kubanga ntambulira mu kutya, ntambulira mu kwekweka, ntambulira mu kwebuzaabuza, nabaddeko mu restaurant emu nga ngenze ofuna ekyokulya
kakati ngendo tuuka mu kifo ekyo mwabaddemu abantu ababaddemu ntumise emmere bagindeetera ngendo okulaba ng'omu ku bo alaga munne ekifaananyi nti wuuno wuuli era ne batandika okunsongako nga bantunuulira emmere bwe bagireese bwe bati nagireseewo bulesaawo neneemulanga agenda emmanju n'empita mu buki n'oyitambuzi era navuddewo siridde emmere saawa zino ntambulira mu kwekweka naye ng'okutambulira mu kwekweka neekweka ku bintu bye simanyiiko mutwe n'amagulu omukulu omwogezi wa poliisi gy'oli ebintu bino obiraba muveeyo mutereeze erinnya lyange kubanga liri mu kwonoonebwa terigenda kuba mu kwonoonebwa kwokka naye omuntu asobola okuntuusaako ekintu eky'obulabe ekintu ekyo ate ne kisiranya famire yange kubanga bayimiriddewo ku lwange kiraba so nsaba baganda baffe aba NUP muveeyo at least ensonga eno mugikiriyalinge kubanga obulamu bwange buteereddwa mu matigga enamba yange ey'essimu kweri ku mukutu buli agigira bw'ati n'agirabako list akubira n'agamba batugambye tukukubireko era ne bankubira badde ndi wano ne Hakim nga tuteekateeka okukola ne wabaawo omwami amukubidde essimu n'amugamba twakutegedde era nga bode voice note yono yamusindikiddwa n'amugamba mutta abantu mubasirikale abatta abantu era mugere y'okutiisatiisa bangi abamukubidde yangamye nti n'essimu amanyi n'okugijjako nga amasimu gayitiridde messages nga ziyitiridde okubanga zimutiisatiisa okumukolako obulabe Hakim abantu mikwano gyo abakuliraanye banneeyibabo bakitute mu ngeri ki kati okusookera ddala bakyali bange bemaze nabebbanga nga tuvuga bodaboda naddala ku stage ez'enjawulo abamu nasobodde obatuukirira ne baŋŋamba ekintu kino si kituufu kubanga gwe tuwangadde naawe wano okumala ebbanga kati bakyali bange gye tubeereyo mizannyo gyaffe egya ludo biki eyo gye tubeera nga tuwangaalira bw'oba omaze okukolakolako kati nga ku wiikendi ng'okwo abamu baabigaanya obbikkiriza kubanga bamaze nange okumala ebbanga bakumanyi bulungi bamanyi naye kati abasobola okukimanya naye singa ntambula ne ŋŋenda ekawempe awe we bagamba nti bakubyewo abantu ne wabaawo omuntu omu alaga nti omusajja wuuli ali mu kumitimbagano ng'atambula gwe mulengera wuuli wali atambula olowooza kyekiyinza okuddirira saawa zino ntambula mu kwekweka naye waliwo abamanyi bakyali bange nakusanga mukulu nakukoonako naga mwana twakutegedde oli wajja ati naye ngaakoonako mu lusaago kubanga yakimanyi nti si kituufu naye oli atamanyi andaba obulabi nga bantadde ku mutimbagano nti wuuyo omusirikale olowooza ye nga yalowooza ki okusinziira ku ggwe ebyo bibeera biralamu yensonga lwaki tuli wano maaso gammwe nga tubawanjagira okututaasa n'okutambuza vidiyo okugituusa kubakwatibwako ensonga at least baveeyo balwanire obulamu bwange era nyongera obategeeza nti mwankonjedde nnyo okugamba nti biki okolagana ne alien biki oli omuntu okubanga tuli ba mikwano ate nga naye yavuddeyo n'abategeeza bulungi nti ebintu byemusibako si bituufu si kizibu gyendi nti okubeera naye nga tuli ba mikwano nti kati ate ekyo nakyo kifuuse kizibu ate nga yavuddeyo bulungi ensonga n'agikiryalinga nti ebintu byebamusibako tabiriimu era nange ndi wano tegeeza bannayuganda nti ebifaananyi bimulaba nga bitambula ku mitimbagano ebiraga nti Hakimu omuvuzi wa bodaboda gwe baataddeko erinnya oba kigozi eryo nti wajja ati si yenze era okuba le bataddeyo ebintu ebyo obulamu bwange buli mu matigga wali okozeko mu kitongole ky'ebyokwerinda kyonna ng'ojja kuvuga bodaboda sikolangamuko era sikirowoozanga nako sikirowoozanga nako era sikolangako bitongole byakwerinda mu byobufuzi kibiina kikyowagira ebintu by'obufuzi ebyo ffe nga bw'omanyi nti tubeera tetubigenda nnyo naye era nga kati wolaba ebitambula mu ggwanga era kati obeera olina tambula n'abantu fe tuli ku ludda lw'abantu tambula n'abantu naye kati bw'obanga oli ku bantu ate n'owulira nga bino ebijja saawa ya leero bikumalamu ki amaanyi kiraba kubanga sinze gwe bandibadde bakeera ku makyata okuteeka ku mitimbagano ng'olumu okuba ne ku ssimu ku leediyo n'obaako ensonga ng'enyigiriza omuntu n'ogikondako nti abannange okugezanga oluguudo oluva eggundi ogenda eggundi oluguudo oluli bubi lwetaaga okukolebwako
ensonga eyo ebeera ekwata ku muntu ogyogeddeko. Banange abantu b'e Nakaseke, abantu abo bali bubi embeera y'amazzi ebasumbuwa n'ogikoonako ne bagyogerako. Kati omuntu akwatibwako ensonga bw'agiwulira amanya najja ekolebwako, omuntu wa wansi obeera omuyambi okutuusa eddoboozi lye. Kati awo wava kali agamba nti ffe tuli maloboozi g'aba batasobola kukola ki kweyogerako, kubanga ffe tulina akakisa nti nsobola okuba ku leediyo, nsobola okuba ku TV. Naye kati obukeera ku makya nga mbadde nkoona ku nsonga zange bwe ziruma abantu, ne bukeera ku makya nga ate nze omu gwe batadde ku mitimbagano nti ndi omu ku abo abali mu bitongole by'okwerinda, ekintu olukyolooza muli kiki nze kye mbeera ndowooza. Olinayo munnabyabufuzi yenna gwe watuukiriddeko oba yakubiddeko ku nsonga eyo? Ensonga eno ng'ogyeko abantu ba bulijjo bano abakuba okutiisatiisa wonna wali. Ensonga eno ninako bannabyabufuzi be nategeezezzaako n'abakulu ku kitebe kya Nuupu abamu bagitegeddeko. Wategeezezza kwani nani? Nategeezezzaako mukulu Lewis Lubongo ya Secretary General. Wamukubidde essimu oba wamusisinkanye? Namusindikidde obubaka ne mutegeeza nti muganda wange obulamu bwange buli mu ki? Mu matigga. Buli mu matigga. Naye ebintu ebitambulizibwa ku social media sibiriimu. Yakuzeemu. Nangamba nti ensonga bagenda tugenda gikolako. Naye nze ndaba nti speed ki ntono. Kubanga nze kati ndi mu kutambulira mu kwekweka ensonga yeetaaga ekolebweko, kubanga eno eri agenti singa bukeera ku makya ne bankolako obulumbaganyi. Nenfa mu bintu ebitakola ki ebitalimu. Era y'ensonga lwaki nti ndi wano okutegeeza bannayuganda nti sijja kulinda kunzita bussi, naye nina okutegeeza abantu nti obulamu bwange buli mu matigga. Nyongera okubawanjagira nti Secretary General omukulu Lewis Lubongoya, omwogezi w'ekibiina kya NUP n'omukulu mwennyini principal omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu, nti kyonna ekibeera kyetaagisa okwongera okutegeeza abantu, nze sifaayo n'ebifaananyi byange mubiteekayo ne mutegeeza abantu nti abantu abali mu kunkalakata bafuutu sooja abandi obukiika wano mu ggwanga Uganda n'emitala w'amayanja, nti omuntu gwe baliko sinze omutuufu. Singa ndi mu byakwerinda nandibadde leero siri mu kamera, kubanga protocol za security buli omu azimanyi. Sisobola kubanga nze ali mu byokwerinda ate nenvaayo. Ekyo kibeera tekisoboka okusinziira ku protocol za security bibeera tebikola ki tebikwatagana. So yensonga lwaki ndi maaso gammwe kwongera obbawanjagira nammwe bennyini abali mu security abakulu, omwogezi wa poliisi oveeyo tegeeza abantu, omukulu Afande Christopher Damulira manye obubaka buno kola ki obuwulira, kubanga bakuntaddeko nti nkolera ggwe oveeyo at least okiriyalinga ensonga eno. Naye omuntu gwe ninako akakuku nga si oyinza okwesanga talina mu byabufuzi, ayinza okukozesa akakisa kano n'agenda nkola ekikyamu. Kati ekinadda banaawanjagira gavumenti oba banaawanjagira ludda lwa banafu abali mu kibiina ekiwabula gavumenti. Lwaki tosituka n'ogenda ku kitebe wennyini n'osisinkana abakulu kweni UP? Ebintu kubanga nze namwe ekirowoozo nti bw'oba ogenzeeyo n'obanyonyoga nti bannange ensonga neri bweti ne bweti naye nzize nga nsaba kuyambibwa. Kaakati ekintu ky'okwesitula ogenda ku kitebe si kyangu kubanga ebintu obimanyi. Kubanga saawa zino ne bw'obeera gwe okugamba nti kati yigga buyizi principal tosobola mulaba. Tosobola kumulaba. Naye ate bwe nkozesa wano eddoboozi nga bw'ompadde akakisa obubaka busobola okukola ki okutuuka obulungi. Ne bamugamba nti waliwo omuntu akuba omulanga yeetaaga obuyambi bwammwe. Era obubaka manyi busobola okuba ne bweyongera mu bitongole by'okwerinda. Ne bagamba nti waliwo omuntu ali mu kuba ki omulanga. Kubanga ebintu nga bino bikeera ku makya era nga bw'olaba bwe biri mu kutambula, era saawa zino sikyasobola kutambula butambuzi openly bwentyo okuggyako okutambula ng'oba n'ebisse bwe mba nva gye nva ne ŋŋenda gye ŋŋenda oba sina kindi. Era kati saawa zino nga bw'ondaba ebintu bino byafuluma saasobola kugamba nti oba ŋŋende obugenzi bwenti ewaka bwentyo, kubanga abantu abamu oyinza otomanyi, oyinza okubanga ne gy'owanganya waliyo abantu abakola ki abamanyiiyo era mbeereyo bali mukola ki. Tokyasula waka? Osobola okusulayo kwene embeera eriwo. Tosobola kusula waka kubanga oyinza okudda ewaka omuntu najja akola ekikyamu. Oyinza okugira bw'ati n'akulaba ng'oyingidde akayumba n'akateekamu amafuta n'akumako omuliro. Okiraba. Famire yange gye ngamba nti bano be bane musooke mudduke mugende gye mugenda. Olina omukyala?
omukyalo wakabeerawo oba ne bamugambye atambule abadde abeerawo naye kati bino olwazze ne mugamba sooka ove wano kiraba kakati eyo embeera gye ndimu sisobola kukola kati ngenda kutuuka ku ssanga sisobola kwerabirira naye ngaebyo byonna bijjawo olw'eno embeera ekola ki eriwo kati olw'okunnyunga section gye bannyunzeeko ne batandika okuntambuza ku mutimbagano nga bwe ndi mu ttiimu etulugunya n'okubonyaabonya bannayuganda era nze omu ku baakaabya omuggo mbu ekawempe naye nga information eyo etambuzibwa si ntuufu bijweteke era ndi wano okwongera okulajjanira bannayuganda nti bannayuganda ekintu ekyo kiri ku mutimbagano kye bantaddeko si kituufu era nsaba bakwatibwako ensonga bonna abatuusiddwako obubaka buno at least mubeeko ekyo musobola okukola ng'ekizimba tekinnaba kusamba ddagala so embeera bwetyo bweri muntu nakera ku makya nakuteerako voice note nagamba muli musajja musiraamu wandikoze ebirala byonna naye notabikola nga mwezi guno gwa Ramadhan notta abantu nogenda okuba abantu kiraba naye bagamba oli musi ndi mutemu oli mutulugunyi otulugunya ndi mutulugunyi nzita abantu naye ng'ekintu kye bagamba si kituufu just ate ne wabaayo n'oli alabye bulabi kubanga alabyeko ekyogamba nti ono omwami mukubireko naye nakuba wali wakubira n'agamba akikubirawo direct n'agamba nti waayi batugambye bakubire kati ono mukwano gwange wuno ali mukuba kati naye ali mukuŋŋamba bintu bye bimu ebyo kiraba wangi baba abo sijo tya je ndi muli muti eyo ayitode kale nawe je bali no walabye n'ebizibu naye byakugwiridde ebizibu byangwiridde naye kati gwe wamaze obirabako muligwe kiki kye walowoozezza buli kimu mbadde nkigoberera ne ku palo wagenza ogendako nga gyempuliriza gwe muli walowoozezza otya oluvannyuma lw'okulaba ebifaananyi ebya ku mutimbagano ekyo tekyabadde kikyo naawe nze nabagambiddewo emimwa tekisobola kuba gikwatagana ebyemimwa si gyegyo era buli akazi namugambiddewo asi yeye awo ne bagamba waalayita yeye nebagamba kati embeera bwetyo bweri otabeera naye noba tobeera naye kali tekeebulizaamu njake mbaze nkuwulira ngaokuba amasimu omuntu ali mu system tasobola kuvumaganya gavumenti bwali okitegeera kale muganda wange ejja kunnyamba oyongereyo obubaka okwongera obutegeeza bannayuganda nti ensonga si ntuufu amazima gajamala gazuuke kyekituufu ssebo kale nkubuuza kulina kulya ku MTN naye nga togikwata kyaki manyi munaayo amasimu gadde gandi bize nnyo ng'abantu bali mu kunkubira amasimu nga bantiisatiisa nga baagala okunkolako obulumbaganya essaawa yonna era nasazeewo famire kanjidduse buddusa babeeko gye balaga embeera bwetyo bweri naye munsabire busabize embeera etereere kaali ssebo ensonga oziwulira tekyali simu ndala gy'ofuna nga tekwata ku nsonga ezo era essimu zonna n'abantu abamaze emyaka nga tebankubira naye nga balina ennamba yange bakunoonyezaako bankubidde kiraba olinayo ku messages endala zoyinza okutuzanyirako nga ziri ku nsonga y'emu engeri okutiisatiisa n'ebyo ebifaanako bwe bityo message mweziri tulaba ku emboozi mu UG tuli ne munnaluweero omu ku abo gwe bagase ku kifaananyi kya omu ku abo abajjaati nga bagamba nti no yabadde yeye ali wano okakasa ng'agamba nti banange si yeye era embeera gy'alimu ennaku zino si nnungi yona katono takyebaka takyalya takyanywa abyogedde wano tinabaka takyabeerayo famire yagiddusa olw'embeera egenda mu maaso essaawa zino so asaba bekikwatako mumuyambe kubeera kuba ebyokwerinda ate era yagamba nti ne bannanoopo oba oli awo nammwe mumuyambe kubanga si yeye obulamu bwatambuliramu buzibu nnyo kati katuwuliriza ono hakimu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun wekibanga kituufu erinnya hakimu nga lyeriri ery'obuzaale nga tewalyeteekako bweteesi
omanyi bisiraani mmwe mugenda ni mwetuuma amanya g'abasiraamu naye nga temuli basiraamu okuvumiriza eddiini yaffe mu mwezi gwa Ramadhaani guno bw'oba ng'oli hakiimu nga kituufu oli hakiimu liyo embiziyo tosiiba enjala kulumira bwereere ye kati oyinza okusiiba kisiraani gwe okutulugunya Bannayuganda niweeteekako obukookolo hakiimu n'otandika okutulugunya Bannayuganda n'otandika okukuba abaana abaagala enkyukakyuka kyogamba nti mwe muli bulungi oli bulungi famire yonna yonna eri bulungi hakiimu kwisa emirundi emeka wallahi billahi tallahi tujja banoonya famire zammwe tujja zinoonya abaana oba tolina mwana naye olina famire yo obulumi bwemutuusiza ku Bannayuganda nammwe tteekwa mulina ekikolo zaako mujja kiro zaako ezo embwa z'okolera tebalifuuka bantu bammwe ate tebalibaagala tebajja baagala pozi ng'oyo a part of them naye bw'oba toli a part of them tebalibaagala basobbi baaliwo ab'amaanyi baaliwo bonna bonna baabalyawo n'abajja bakozesa on the end bakugjewo okitegeera abo abantu b'okolera saawa yonna bajja kudduka yewulidde ensonga busungu nga bungi busungu bungi n'amaloboozi agasukka mu 100 nga gonna gali ku nsonga y'emu nsonga ya jati oyinza okufuna ku ddoboozi eddala amaloboozi mwegali mangi nnyo ano gonna amaloboozi gwempwa mmwe mugenda mukuba abantu tumbwa mmwe gwempwa mmwe mugenda mukuba abantu mbwa mmwe naye tujja bakolako temujja kyagala musiriwala tulina obusungu wadde tetubeera mu Uganda naye tulina obusungu mbizigwe olinga ettako tugenda bakolako byebyo bannange naye bwetyo bweri muganda wange ogamba otya mbeera yo bwetyo bweri kati ab'omukyalo bannaluweero bakubiddeko ku ssimu kweno embeera gy'oyitamu mu kaseera kano amasimu go bagankubidde era nenyongera okubannyonnyola ne mbategeeza ne mbagamba nti ebintu ebyo bitambula si bituufu era ebintu babingwetekako buki bujwetese bali baagala ku nsi bakoma tugambuzi kundi nsango naye omuntu gwe bantaddeko mu bifaananyi sinze era yensonga lwaki mpanjagira bannaffe abali mu security oba basobola banyambe kubanga obusobozi babulina bategeeze ensi nti omuntu gwe mulaba mutambuzi oyo si waffe so tugaane kulinda muntu kujja kunkuba oba kunkolako bulumbaganyi bwonna bagende banzitira obwereere mu bintu bye simanyiiko mutwe n'amagulu yensonga lwaki ndi mu maaso ga kamera essaawa ya leero nga nsaba buyambi eri Bannayuganda bonna abalina obusobozi ekifaananyi kyebwekubisa ne alien skin nkakasa nti ekimu ku ebyavuddeko emberebezi kubanga abantu kyebasinze okukwanaganya n'ekyo lyowajjaati ne bagatakawo n'ebirala alien wamunoonyezaako wagezeko mumunoonyako kumugamba nti muganda wange sooka ojja ekifaananyi bakitukuba fembi mbadde nsaba onnyambeko tukiralinga eya abantu bamanye ekituufu mbadde sinaba kumunoonyaako kubanga olaba embeera gye ndimu mbeera mu kwekweka bwekwesa era naawe eno gyonsanze ondaba mbadde ndi mu kwekweka buki mbadde sinaba kumunoonyaako naye nga era nandyagadde okubanga njogerako naye mwene embeera kiraba kubanga ate omanya ayinza n'okubaako magezi gampa n'obulumu okumbudaabuddako mwene embeera gye ndimu neŋŋenda bugenzi eyo n'ensula eyo sikyasobola kudda wako okuva ebintu byakola ki byo byabeerawo bye byafuluma naye ng'eyo embeera yonna yonna ngituukamu ku nsonga gye sikola ki gy'otamanyi gye simanyiiko mutwe n'amagulu sisobola kukkiriza kintu ng'ekyo kutambula kugenda nga kintambulirako nga nina obusobozi eri baganda bange nga okubaako engeri gye mukola ki gye munnyamba ne mutuusa eddoboozi kwabo abakwatibwako ki ensonga ne babeera nga bakola ki kati olaba era kati ne bano nabo bambipinga bankubira bambipinga ng'era nsonga ze zimu ezo kubanga buli namba mpeja ofuna
bali ku nsonga emu eyo naye nga lwaki mbeera nfuna amasimu bwe gati agantiisatiisa ku bintu bye sinaako mutwe n'amagulu. Amasimu tofuna ga business wabula ofuna amasimu amayitirivu buli kadde nga gali ku nsonga eyo. Kiraba so nsonga eyo emu yokka bannayuganda gye baliko era nga bwalabye message wansi yawandiiseeko nti omuntu oyo mukubireko mumulage laavu naye nga laavu gye bampadde laavu sonyiwa okuseka sonyiwa okuseka mumukubireko mumulage laavu ali eyo naye asobola okuseka nga ggwe bwosese naye nze amanyi sonyiwa okuseka nze amanyi kyempitamu mumukubireko mumulage laavu laavu yo bagimpadde bulungi nnyo bagimpadde sorry naye nga kintu ekyo kimpisizza bubi nina ennyinke ku mutima naye abakulu bano abaze batambuza amawulire gano nga bwogambye nti kuliko Lumbuye kuliko naani ono omulala Nuwa Mutwe wagezezzaako kunoonya namba zaabwe ez'amasimu kubanga kimanyi bwobugwizako zinoonya osobola okuzifuna amangu wagezezzaako oga nti kanoonye namba zaabwe mbakubireko mbanoonyeeko mbanyonyole nti si yenze gwe bagamba nabo kunyonyola ekifaananyi kyo batandise bate okukigatagatta ogamba nti no yeggwe kaakati omukulu Nuwa Mutwe nafuna kakisa n'enjogerako naye nga bino bibaddewo nantegeeza ekintu kimu nti sebo tolina ky'oŋŋamba gwe kyolina omanya kiri kimu mwaba tulugunya abantu era yeggwe mwennyini tolina weweeganira kubanga ofaanana n'oli mwennyini akola ki atulugunya abantu yeggwe mwennyini. Enamba ya Nuwa Mutwe ogirina? Namba yenjirina ya MTN Airtel yimpe tumukubireko wano Nuwa Mutwe atulaba tuli ku Emboozi mu UG agangenze Geoffrey Mayanja ndiwo ne Hakimu mu Naluweero ago bagaseka ekifaananyi ekyoyo abamu ku abo abalabikidde mu abo abajjat era nga atugenda maaso n'okuba nga tuwayawayamuko n'okutema empenda ku buta bayinza okubeera ng'ava mu kintu kino okulaba nga kiterera bulungi nnyo. Si byangu nnyo nakatono naye katunoonyeeko ku Nuwa Mutwe wano tulabe eri 0 tulabe 0 7 atano okay kale katunoonyeeko ku Nuwa Mutwe tulabe embeera nga bweri Hello. No wache ekiro naye. Nze Geoffrey. Ndi wa mawulire. Nemba dengezako mbadde ndimukolako kunoonyereza. Ku mwami ono Hakimu mu Naluweero. Because nena namukubiddeko nenjogerako naye. Nga agamba nti ekifaananyi ekyagattiddwa okugamba nti no wajjati agamba nti ye si kituufu kati ye nanyo ebintu yabinnyonnyodde ku paalo ate kati nze mbyetaaza ati anti kati ye agamba nti fine yabinnyonnyodde era nagezako n'okuwa sayidi ye naye nga agamba oba oli awo abantu bakyagenda mu maaso n'okuba nga tebana bamukkiririzaamu ku ebyo kati nga ye kyagamba nti mwe kennyini oba oli awo okumuyambako because nti mwe mwakipushinze muganda wange nze siddamu ebyo bisitoole owulidde ttaano nze siddamu ebyo bisitoole okibuliriza byagende mu maaso n'ebisitoole by'ebboyi ye yannyonnyodde bye yannyonnyodde period katulinde ebitongole ebyokwerinda okibuliriza nze sibina budde obw'omwana sigenda kuddamu ebyo bya content ebyo naye ate mu kusooka gw'omu kwabo bakipushinga ate kikukipushinga kitya kintu kyali mu media olina obukakafu nze nasoko kiteekayo obulina
kati tuyinza kikolera tutya? Anyway, byebyo yennuwa mutwe bwatyo ye bwagambye eddoboozi lye lyeryo. Kale simanyi naye nga twongere okukoowola ab'ebyokwerinda ababa musobola naye simanyi bwe muginza kukikola kubanga n'abajjaati ebitongole ebimu bibeegaana. Oya poliisi beegaana abajjaati, abamilitale abamagye beegaana abajjaati, ojja wa minisita avunaanyizibwa ku by'ebyokwerinda kati abo tetubamanyi mubuze poliisi ate bano okwegamba tebitegereka bulungi. Kati simanyi bwe bayinza kukuyambira awo. Mpozi kyendowooza nga bwe wagambye nti bw'oyisizaamuko sekretary general omwami Rubongo yakasimu n'okulaba nti kutya bayinza okuba nga akuyamba, ndowooza era kati lyekuba erina okubeera nga likwatwa okulaba nga alisi babeera okukiryalinga eya kubanga kyekisinga obukulu. Kati waliwo enteekateeka ey'okuddamu okumunoonyako kumubuuzako ki ekiriwo mwami Rubongo kubanga yakusuubiza nti bajja kubawo ekikolebwa si bwe kiri? Bwe kiri. Wamukubiddeko ddi? Adde ku makyawo. Olwaleero? Kati ndoza tuso kiwaamu leero. Then tulabe. Enkya lwa mukaaga. Then Sunday. Ku Monday watera okubeera press conference. Kati ku Monday eyo watabawo kikoleddwa. Ne tuka ku Lwokubiri. Ndoza abona okuddamu n'omukola ki? N'omugamba nti ku nsonga yange kubanga embeera tenaba kubeera nnungi, abantu bankubira amasimu ntisibwa n'wakasi kyabeerayo okusinziira ku mbeera nga bw'ogiyitamu. Oyongera okumukola ki? Kumunoonyako n'okumunyonnyola okulaba nti oba ensonga eno wabeerawo ekikolebwa. Kubanga nze ndaba ly'ekkubo lyokka kubanga nga bwe tugamba nti ab'ebyokwerinda fayini bo tubakoowoola naye ate n'ab'ebyokwerinda bennyini abamu bagamba jja titugimanyi. Kituufu. Kakati abantu be batamanyi banayimirira batya mu gundi ku press conference ne bagamba nti ate kakati oyo gwe mwalabye kwabo bitweganye bye tutamanyi kakati ono si yeye kati tusekamuko naye nga tulina byannaku naye byebyo tutegeeza ensonga abantu abalina ogikwasaganya lukiiko olukulu olwa National Unity Platform kyali badde bano bennyini kati nga bulaba nnowa mutwe n'abalabo n'abagezako okutambuza amawulire be bali badde bakomawo gamba nti noba oli awo ekifaananyi kitwakozesa kikyamu ekyo kubanga bibeerawo. Kituufu. Naye bwe baba baganye kitegeeza nti abakulu bwe balina okubaako n'okwetegereza ensonga eno kubanga nabo tebayinza kumala gavaayo kwogera nti bannange kati oyo ekifaananyi nabo bana okusobola okwetegereza ensonga ddala ono byatugamba bye bituufu oba nedda. Kati kyetusaba batunule mu nsonga eno okumanya nti ekituufu kyoyogera ekituufu kyekyo oba nedda. Yes. Kati awo baleke bakole ki? Bagambe nti muvubuka okusinza ku kifaananyi kyafuluma waliwo ensobi yakolebwa naye nga si yeye. Sirina kirala kye njagala okuggyako ekyo kyokka. Kukiryalinga eya mbeere nga nsobola okuyita mu bantu ne banywanyi bange n'entambula nga sibeera eno gye neekwekeranga gyonsanze ndimu kwekwekerera mu mbeera gye ndimu. Sisobola kukkiriza kubeera mu mbeera ng'eno ku bintu bye sirinaako mutwe n'amagulu. Era ekintu ekiri mu kunnumiriza kitatanyiza emirimu gyange okubala ebyafulumye tokyakola ate nkole ntya ngende nkolerewa wajja oyinza okukola kiraba era we nakitegedde bwe nti neŋŋamba nti wano nteekeddwa okubaako kyenkola kinga luli bwe nabadde nzibiridde ngende nfune kamere nagenza ofuna akamere abayaayi ne batandika okugira nga bagiraagira amaaso ekiddako oli ayinza okukuba kasimu n'agamba mujje wano omuyaayi gwe muyiga ali wano olaba abantu kusalako awo jambiya nga zivaayo na miggo nga bagenda ogira bwe bati nti ate awo oyinza okwesanga ate badduse anti ate oyo biki kiraba kyo ensonga lwaki tuli wano tulabike nga tusobola okuyambibwa mu nsonga ng'eno kyekyaike nga kiggwa tukiveeko buli omu akola emirimu gye tuganye bannaffe bafuutu soja bayinza okuba nga wabaddewo ensobi gye batambuzizza nze sikirinaako buzibu kubanga nabo bayinza okuba bakikoze mu butamanya nze sibalinaako buzibu ne tukola kyekyo ne tukijjayo ne kivaayo. Bannaffe abali ku lukiiko olukulu olwa NUP basobola okijjayo nze mbeera sibalinaako buzibu gye senjagala kiri kimu kubanga ndi seefu. Era nga bw'ogambye nti biyinza okubeera ebizibu eri ebitongole by'okwerinda okuba nti abantu bebeeganye okubanga kati ate
yambe bagamba nti nedda abo betweganye kakati omukubbe yabaddeko gubaga nti yabaddeko si ye kati olaba nga kizibu ebera mbozi kitegeeza nti bannaffe abali ku social media balina okukola ki tuyamba ku nsonga eyo naye ssebo naawe nyongera okwebaza olw'ettafaali lyontaddeko n'okwongera okunnoonyaako nkwebaza nnyo ku lw'ensonga eno kubanga ate gwe okitegedde nnyo obulumi bw'empitamu atasobola kumanya kino gwe kitatuukangako n'okera ku makya ne bakuteekako nti bwe papa nti gwe omu ku abo abantu be banoonya kyandibadde nti oba bantu babiri basatu kitegeerekeka naye ensi yonna sisobola kuva wano genda mu Amerika sisobola kuva wano genda kubanga bw'otuuka bw'oti nti yono omutujju wuuyo era bwedda bali ku social media bannanga omutemo wuuno bannanga omutemo wuuno kizibu kibi nnyo kibi ddala kale katukome wano tweyanzeege agange nze Geoffrey Mayanja webale kutulaba kw'Emboozi mu UG tukusaba subscribing tubere nga tutambula bulungi nnyo n'emboozi zonna katusabe kitambule bulungi kiggwe ate ndowooza tujja kumala okulaba okusala amagezi gonna okulaba nga embeera yaddeko kubanga si byangu nnyo kale tukeze tubaleke tubagaliza akaseera akalungi